a Speaker of Parliament, I love my president. I love my party. I can never bring a motion of displeasure for my president. Newe butuukidde olunaku olwaleero ng'abadde Speaker Parliament Anita Amongo embeera mwali kizibu nnyo okumatiza obaddala ebintu bitambula nga bwe yabibala oluvannyuma lw'okubeera nti n'okutuusa kati ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto ebyokwaza amaka ge. Embeera yatandise okuddugalira Speaker ono olunaku lw'eggulo ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu ekitongole ky'abambega ba poliisi ki CID bwe bazinzeeko amaka ge agasangibwa e Nakasero nga n'olwaleero bazinzeeko amaka ge agasangibwa Ekigo n'entindo era ne gaazibwa wadde nga n'okutuusa kati poliisi wadde amagye tebinalambulula ku bigendererwa eby'ekikwekweto kino kyokka ng'ensonda ezeesigika era ezitasamwasama na bigambo ziraga nti ono avunaanibwa okukozesa obubi w'ofiisi ye ne yeezibika ensimbi n'ebirala ng'ebyo. I have been trusted and given a most top position of a Speaker of Parliament. That is an arm of government. A Speaker of Parliament who respects the party. Mu mbeera eno tuwayizzaamu n'abamu ku bagoberera ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga okuva mu bibiina eby'enjawulo okutukubira ttooki ku nsonga za Anita Amongo mu kiseera kino nga bwe zikyalanda. Ye tamanyi nti nno oli ali mu lugendo lwe yamuwa mugugu kumwetikkirako. Kati abadde atuuse ekiseera ng'alowooza naye ali part of mugugu. Kati era naye nga balina kumufulodinga nga bamufulodinze. Akakazanyo President Museveni azze akakola. Ono kyamuyambyeko nti yamuwa omugwa ye ne yeetuga. Ekikula amangu kifa mangu. Ekisanja kibadde kimu kyokka. Naye kirowooza nti waliwo Speaker of Parliament. Yali afunye obugagga ng'obubwe. Kirowooza nti waliwo Speaker of Parliament abadde n'obuyinza. Ng'asobola okutonga olunwe nekibeerawo ng'ono. Saddam Gayira y'omu ku bannabyabufuzi abagoberera ensonga era yakulira ekibiina ki People's Progressive Party PP agamba nti Speaker Anita Amongo teyategeera bulungi ngeri gy'alina kuzannya mu byabufuzi ng'akolagana butereevu ne gavumenti eri mu buyinza kubanga yerina obuyinza obwenkomeredde. Ekyokubiri President Museveni kyafunye kyekyo mutabani we okujja mu kazannyo kano n'alabika nga kaakati ye seeviya w'abantu mu kulwanyisa enguzi. Era kati amaze okumupositioninga bulungi nga president yaddako. Akozesezza guno omukisa kubanga kaakati buli omu gw'owulira ayogera kwegamba okuwaana kwonna kugenda eri mutabani. Wadde bigenda maaso mu kiseera kino ku nsonga za Amongo byekuusa ku nsonga y'okwenyigira mu kukozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo. Saddam Gayira ne yaliko mbaka Palamenti owa Makinde Ssaabagabo Sempala Kigozi amanyiddwa nga ssajja lya Beene babiwakanyiza nga bagamba nti singa kubadde kulwanyisa nguzi waliwo bangi abakungu mu gavumenti abakozesa obubi w'ofiisi zaabwe abandibadde bakwatibwa edda nga n'Amongo tannakwatibwa. Baleese wano gundi helikopita ezitaliiko biwawaatiro nga baleese wano gambuutusi z'amagye nga amagulu kuno okugulu kulala na kuno okugulu kulala naye nga waliwo omuntu omu eyatwalirako bribe ya $800. President Museveni yamuyita buyisi n'amugamba nti nkusonyiye ezo genda ozitwala engulu ziyambe ku bantu b'engulu. Kulwanyisa enguzi gwe gy'ozimbye emyaka 4 ate nga gwe enguzi abalala bantu badde bagirwanyisa naye gwe ezo takukisobola kubanga abantu bonna abalimu bonna bayise mu nguzi. Abantu bonna bali mu mbeera gye bali mu yanguzi abatalidde enguzi be bali obubi. Bw'otunulira original 10-point program eza NRM mulimu okulwanyisa enguzi. Nze kyendaba tulowooza amazima gaveeyo naye n'abo abateeberezebwa bafune obwenkanya y'enkola ey'amateeka. Bano bagamba nti singa Amongo akwatibwa n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka n'ababaka ba Palamenti naddala babali ku ludda oluvuganya tebeeyibaala n'okusekerera Amongo kubanga ebimuliko mu kiseera kino nabo bisobola okubatuukako. Ebitebe bye twagula, emmoloka ze tuvuga, apartments ze tuzimbye bwe banajja ewaffe tetugamba nti ate batukutte kaakati batulanze byabufuzi. Mu kiseera kino kizibu nnyo okukakasa ekifo ekituufu abadde Speaker Anita Amongo we yeekukumye oluvannyuma lw'okubeera nti okuva ensonga zino zaatandika okulanda taddangamu kulabikako mu lujjudde okuva lwe yakuba ebirayiro ku Palamenti gye buvuddeko ng'ekirindiriddwa kwe kulaba oba analabikako ku kitebe ky'abambega ba poliisi olunaku olw'enkya okunnyonnyola abakulu ku ngeri gy'abadde atambuzaamu emirimu gya ofiisi y'obwa Speaker era oba anaasimbibwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa emisango egyekuusa ku nsonga z'obulyake. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina,
ageesigika.